Mukyala wa Douglas Lwanga amanyiddwa nga Linda Lisa avudde mu mbeera. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku Newspark Channel. Tukwanirizako ku Newspark Channel, webale kugyekumirako, webale kulaba mawulire gaffe. Waliwo ka notification bell akadaako kakoneko, bajja kuba bakutegeeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire. Abatufuna oba abatulaba okuva mu Dubai, Saudi Arabia, Oman, abali mu Qatar, Jordan, twagala okubeera nga tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Ebiyumba biri bitya bamikwano? Ate era abali mu Uganda, abali mu Switzerland, USA, twagala okubeera nga tubabuuzaako. Tugenzeko ew'omukyala wa Douglas Lwanga amanyiddwa nga Linda Lisa avudde mu mbeera n'awalabula abantu abaagala okuba nti mutabangula relationship yaabwe. Tegeeza relationship ya Douglas Lwanga ne Linda Lisa. Kinajjukirwa nti okuva Douglas Lwanga lwe yalekawo obufumbo bwe n'atandika okuba nti abeera ne Linda Lisa, ng'ono amuyinamu abaana abawerera ddala 2. Abantu ab'enjawulo ku mutimbagano bazze bavuma Linda Lisa nga bamugamba nti namukadde mukulu ku Douglas Lwanga, abalala nga bagamba nti yeyerusa, abalala nga bagamba nti namagoye. Bintu bingi bambi bye bazze nga bamwogerera, oba oliawo ebitamulese ekyekimu ekimuviiriddeko okuba nti avaayo abeere nga ayanukula abo bonna ababadde nga bamwogerera. Ono nno n'abamu ku bantu ku mutimbagano babadde nga bamuwalampa nga bamugamba nti yabba bawaamu. Nejjukira nti Douglas nga tannaba kubeera nga avaayo kulaga nti baagalana ne Linda Lisa, yayina omukyalo omulala gwe yali ayagala. Kyova olaba abantu abasinga baavaayo nnyo ne babeera nga bavuma Linda Lisa nga bagamba nti yabbye bawamune. Ono nno ng'ayita ku Instagram kwosa ne Facebook ategeezezza nti ebiso ebimufumitibwa byonna byongera kubeera nti binyweza relationship yaabwe ne Douglas Lwanga gwamaze naye emyaka egiwerera ddala 10, era nakutegeezezza nti bano balina abaana abawerera ddala 2. Ono ategeezezza nti abantu bangi mwogera bye mutamanyi. Linda Lisa yavudde mu mbeera bannaye temuggwa kubeera nga mwogerera bannaabwe. Yagambye nti abantu bangi mwogera bye mutamanyi, era nga mugamba nti Linda Lisa mukulu ku Douglas Lwanga, wabula abategeezezza nti Douglas Lwanga mukulu ku Linda Lisa. Era n'agamba nti mwe mwena abakyawakana mukole okunoonyereza mulabe oba nti Douglas Lwanga si yasinga ku Linda Lisa emyaka. Era ono ayongeddeko nti byonna bye mwogera background noise gye bali, bino byongera kuba nti binyweza bufumbo bwabwe, era nga tebayinaawo kulowooza oba tewali sayini yonna eraga nti bano bajja kubeera nga beeta. Katukulage ku screenshots nga Linda Lisa posti mpanvu naye gisome mpola mpola, olabe yaggyeyo ebiso nga bwe bumugamba nti namukadde yeyerusa mukulu ku Douglas Lwanga. Byonna yabiggyeyo bambi mu busungu obungi, n'avaayo okuba nti no ayogera n'okuba nti abatereeza mulayi. Ntwongere okubeera mukwano nga tubisoma mpola mpola nga bwe tubisoma. Oyo nno ye Linda Lisa, mukyala wa Douglas Lwanga. Douglas Lwanga akola ku NBS era nga ayina program gy'akola ne MC Cats. Okitegedde mukwano, bwe bito bwe biri nga bw'obiraba. Katukuwene ku bifaananyi mukwano, olabe nti nno Linda Lisa bye yavuddeyo n'ayogera nti ye ne Douglas Lwanga bye mwogera background noise tekirina kye kiyinza kubakolako. Relationship yaabwe egenda kusigala ng'eri strong. Ebifaananyi lowooza obiraba ababiri nga bali mu mukwano omuzibu. Kati mwe mukanye kwogera background noise. Okitegeera, njagala nnyo abakyala abavaayo ne babeera nga balwanirira obufumbo bwabwe. Ekyo kiba kiraga nti omukyala ddala yajja kufumba. Okitegeera,
bw'atyo nno Linda Alisa bw'avuddeyo n'abanga ayogera ku nsonga oba ku bintu ebyenjawulo ebibadde biri ku mutimbagano nga mubyogera mmwe. Katuddeyo mu field mukwano tukusakire amawulire amalala ago ge gabadde ganjokya mukwano. Tujja kubeera nga tukomawo weekuumire ku Newspark channel, teweerabira ka notification bell, teweerabira okulekawo ka comment ko, teweerabira okuba nti no olikinga. Obadde mulabi mulungi mukwano wonna w'osinzirira okuba nti no otulaba. Beera bulungi, weeraba.